twasanyukira okugwa kwaffe basule mu ntaana tobaganya kujjukirwa ne mu nsi eno obasule eddalu obasule mu mamotoka accidenti zibamalewo bagwe mu nnyanja bazikirire babike emitima bafe bazikirire. Musumba Bugingo Oluganda Bugingo musajja wa Mukama Bugingo nkwise emirundi emeka ono Bishop Nassan Ibrahim tuyamuleba. In English, I have come in peace. Nzize mu mirembe nzize ng'omuweereza wa Katonda. Esaala njiwulidde. Esaala njiwulidde baganda bange, esaala njiwulidde nange ndi musumba naye nange njitidde. Oba ani yakuvumye, oba ani yakutomedde, oba biki byewabulidde, oba ani yakuleetedde olugambo, oba wasomye comments, naye omutima gubambi munyiikaavu era gulira gwamenyese. Wabala saala yonkambwe. Arinze mirembe kino kiwulireko. Fena tulina bye tuyiseemu, tulina bye tutomedde. Naye kano kaba kabonero nti omuntu akooye. Kaba kabonero nti omuntu akooye Bugingo tukoowa. Tuli bana b'abantu tulina omubiri, guno omubiri gukoowa. Ojja kunsonyiwa olulimi lwange munyankole naye ngezaako okugula Oluganda. Guno omubiri gukoowa. Musumba Bugingo wakooye. Lwaki ngamba nti wakooye waliwo kye bayita sabbatical. Kigambo sabbatical ky'abaweereza ba Katonda nti bw'okoowa get some rest. Era bw'obeera mu mafuta mangi waliwo sometimes bwe gakutta omubiri gukoowa n'otuuka n'okufa abalala ne bafa. Bugingo wakooye. Akabonero akasooka kati by'oyogera tofaayo oba nti biri mu byawandiikibwa oba birinapu n'ebyawandiikibwa ky'olya ky'ofulumya. Buli paasita ina mu ggwanga including me bakutya anayogera agenda kuvumibwa ojja mutya katuuti ojja kumwogerera it's okay naye nze zize mu mirembe. Esaala gye wasabye enkambwe tesabibwa musajja wa Katonda, tesabibwa akkiriza mu Katonda, tesabibwa ayatumibwa Katonda, kubanga ayatutuma gwe bayita Yesu yagamba taata basonywe abamukuba empi, basonywe abamufumita, basonywe abamuwanulira malusu, basonywe tebamanyi kye bakola. Aba bakuvumye, abagaliza social media obubi, abakwagaliza obubi, lwaki gwe tobasabira esaala taata basonywe tebamanyi kye bakola n'obakulumira emirambo? Tomanyi nti kyosiga kyokungula? Tomanyi kyosiga emirambo tegivanga mu maka gaabwe yosinsigo togisize? Mukama baseerere balabe ennaku balabe bafe bubi eyo sinsigo kati bwe nedda gy'oli ng'ogikungudde oliwulira otya ate ng'oli musajja wa Katonda. Sabbatico gaganda badde amagezi amalungi kakati sooka oliri ebino bye wabulira ng'oli ku katuuti. Mukama zifuuka amanda, sente ze babawa Mukama zifuuka enjaba, sente ze babawa Mukama zibafuukire. Emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe, emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe, emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe. Bayiganye Mukama. Ibino biwabulira ng'oli ku katuuti. Katuuti is a place of holy place of God. Abantu bajja mu maaso go, bajja mu makyaki gaffe bakooye basibiddwa beetaaga okuteebwa n'okusumulibwa. Ekyo kikola buli lunaku naye tebawulira enjiri ng'eno sooka olira enjiri ng'eyo. Kyazigwako banakubwa amasasi n'esifa tewali embwa yaboggola n'eki zaasirika kuba akafaananyi teeka emwemu mu mutwe ey'emmanga yayogera ate ey'engulu ate ey'omukikko ate eya galubindi ey'ekiwalaata. Ababazuma b'ofumye ab'ekiwalaata ab'obugalubindi ab'omukikko ako kabonero wakooye. Akooye akola atya? Awumula. Ayina enjala akola atya? Alya ku mmere. Atalina sente akola atya? Akola. Kati akooye akola atya? Awumula. Genda ko South Africa, sente zirina. Genda ko maybe Abu Dhabi. Genda ko ba England. Genda ko ba America. Oba genda e Rwanda weewumulyeko. Oyina baweereza nga bakayisi n'abalala bakwatemu osoko omule. Kati ng'omusajja wa Katonda abazze bamenyese emitima, abazze nga baagala bawumuziwe ne balonga okolima n'okolima eggwanga liragawa. Mbadde nsaba n'omusajja wa Katonda omuleko ofune fresh mind, come back and minister. Chachiyo go wagule takiri abo bantu bakwagala naye kati wotuuse otandise kumenya byozimba. I love you and God loves you. This is the words I can give you. Obontegedde bubi obontegedde bulungi simanyi naye saala eno tesabibwa
mubulizi nga ggwe oli musajja asomesa bayibuli oli musajja abulira ekigambo oli musajja ku crusade naye ddala ddala weerabe saawa yonna kuva Monday to Monday oli ku katuuti kuva olusooka mpaka 30th oli ku katuuti from January mpaka December oli ku katuuti oli ku crusade oli mu overnight oli mu lunch hour gwatako obakola mu kyuma nedda sebo okooye genda ofune sabatiko omuzebirowoozo owulire kuva eri Katonda obuleete enjiri nga singa eno naye ng'eno ereeta obulamu. God bless you. This is Bishop Nasser Ibrahim Tuyamureba for peace. I love you and God bless you, sir. डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना।